okumanya Museveni ajoga afunisa mara ya lubuto era Uganda agifudde yakuzanyirako buli muntu ye kenyini gwe yettidde omulambo baguwamba ne bakola postmortem eyaabwe bwetaba yakali ya arrest ebere ya COVID-19 wetwogerere sawa zino kitaffe mu Katonda Sepiriano Kizito Lwanga Katonda yamujjuludde abamusengeda babagamba naye Museveni yawambye omulambo guno ne bagenda ne batwala n'amakage ne family bagiwambeemu nekyengendo bagamba kigenda batisa ne mugome one Museveni lekera okumanyira banda Uganda one Catholic Church nabagamba jabuvudde kana bagati Museveni sitani Yesu tukidagenda kusule kanisa ne muloza ansaaga njagala bagamba kati buli kigo kyonna mu Uganda ekyaba Catholic aba sister baba limunga 20 aba sister mukaaga bambega babulaza baba father baba limu 20 babulaza abasinga obungi bonna bambega n'abafaada bapati jabali mu Kelezia wepole mu church eya Uganda ne mu Orthodox ne mbalokole kati njala bategeeze bigambo bino wama omumpulirize bulungi Sabasumba olwafudde mbozi mpamvu mission mpamvu ngenda babuli esaze bamwereddeko obutwa bani abakikoze meeting zabadde zitya gye balagane kyenjagala soko bagamba nti omulambo guno gwawambiddwa njagalayo omusosodoti omu ba Catholic Church mu Uganda keberera oma embuulire omulambo gwa Sabasumba gye gwasuza olunaku lwajjo mochale oba funeral service we gwasuze njagala Catholic Church mu Uganda oba Roman Catholic Church International batubuli omulambo gwa Sabasumba gye gwasuze omulambo gwa Sabasumba olunaku lwajjo ekire kyakesezza olwajjo olw'omukaaga Yoseri tibahabulwa tabaisula butano wakarekezi yawambie omulambo guno n'agutwala mu makage erwakitula bagutwala mu makage agasangibwa ku famu ekisozi nkiddamu omulambo gwa Sabasumba Kizito Lwanga gwawambiddwa ab'ebitongole by'okwenda ne bavuga bukolokolo kiro kyadde ekyowakasiza olunaku lwajjo lw'omukaaga ne gutwalibwa ku famu ye ekisozi kiki ekyagukoleddwako Mama Fina Silvia Mukandoli oyitiridde mukazi gwe tuzaako engalabi wansi mukoze gwange bikolobero bingi kino ekikolobero bandi bali tokikola omulambo guno state olwamaze okuguwamba omulambo guno ekiro kyonna ekyolw'omukaaga SFC yagututya negutwala ekisozi ku faamu ne bagukolako ebyawongo ebisoboka nga ne Museveni waali kuno kwabaddeko abakongo babiri benda bagambako kwabaddeko abatanzania babiri kwaddeko n'omusenege omu omusawo w'ekinnansi Mama Fina yabadde omusawo omukaaga ne balyoka baloga omulambo guno ogumalamu eddiini gye gusomedde emyaka 6+ n'okugigima guleme kuba nti gululumawo nawo gunabagulaze era budde bwakedde ku maca ne baguvuga ne baguzza era gye baguterese gye mutannamanya kubanga njagala mbabuli babulira family y'omugenzi Sipirani Kizito Lwanga kebere Catholic Church emanyo omulambo gugasuze na wakati weguli SFC yegulina Mama Fina kankubuulire nina nyiike nawe okera ku maca n'ofukamira n'ozaala omwana wotukidde okudda ku mulambo gw'omusajja omukulu mu ggwanga n'otagulu mugende mugukoleko ebikolobero by'okuguloga mugugeme guleme kuluma olw'okuba ensimbi mukazi gwe bw'otyo bwewagende wakyagulanya ekiro nga maze omusiba ali mu makaage gwe nojja n'ensaka ey'obulo n'ologa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu makaage ne nkugamba nkuwonize ennaku zo ziwedde olunaku lw'enkya ngenda kujja nkwambule njagadde tegeeza public nti omulambo gwa Dr. Sipirani Kizito Lwanga gwawambiddwa SFC n'egutwala ekisozi ku faamu gye gwasuze ekire kyakeseza olw'omukaaga nga bagukolako ebyambyone ebitakkirizibwa mu ddiini ne mbuwangwa guleme kuluma era omumpembe Yesu tawasira mutwala enkerezi yasuziyo nga bakola emikolo gino gyonna mpaka obukudde bukedde n'addukayo n'ajja mu Ame Council gye baatuddemu okumaliriza ebintu bino wammanga ndowooza kansooke ngende n'ebintu ebyo byonna njoke nzire kati kansooke ngende mu forward njoke nkomeyo reverse tutandise bwe tuti sooke ngendeko forward ensonga zino zikwatagane bulungi nnyo. All right.
kansokere ku bisonga za Archbishop ntandise bulungi ndoza mbategeeza omulamu geje bagututtemu tugenze mu meeting eyatuula kati mumpulirize bulungi nnyo mu meeting eyatuula ng'ennaku z'omwezi lumu eyasalawo Kizito Lwanga ave mu nsi yatuula ng'ennaku z'omwezi lumu Embuya Barracks yasooka neetuulwamu Muhoozi Kanyerugaba Peter Lokech Abel Kandiho ne bateesa engeri y'okuttamu omugezi Cyprian Kizito Lwanga ne bateesa abantu abasobola okubayamba okukola omulimu guno mu ngeri yonna esoboka ndi musajja mukulu nina emyaka 42 egy'obukulu nina famire nina n'abaana bino byenjogera mbijja mu ddoniza nga neemu yanfuddeko kubanga baagisse meeting eno eyatudde okusooka okuteesa ku nfa y'omugenzi yatudde Embuya ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokuna mwaka 2021 yakulembeddwa Muhoozi Kanyerugaba Peter Lokech ono yamyuka omuduumizi wa poliisi wepone Abel Kandiho boss wa Semwai batudde Embuya mu Barracks ne bapulaninga engeri gye bagenda okufunamu okuttamu omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga mu mannya ge baproposins okubayamba okukola omulimu guno ekigenda okwewuunyisa kikino mwabaddemu muganda wange mu kika era muganda munnange eyita Saabalabirizi w'eddiini ya Protestant Kazimba Mugalu wabaddemu guba proposins erinnya lyo Charles Peter Mayiga Wasaanya ne baproposing erinnya lyo meeting eno lwawedde ne babisindika ew'omukulu Yose Tabasula mutano wa Karekyezi Ponsiano Pilato ne bamugamba twagala kujja omwami ono naye tuproposinga okukozesa abantu bano tuyambako kumanya ng'ekigenda okufunamu omwami ono omumpembe Ponsiano Pilato Yose Kaguta mutabani wa Karekyezi nakkiriziganya okusinkana abantu bano era ne choices zaabwe zibalonze azisinkane zitya lwate terulibusa omumpembe Museveni nakkiriza okusinkana n'abayitira Kazimba Mugalu n'abayitira ne Charles Peter Mayiga ne basinkana mu meeting eno mwayongeddwamu Janet Kembabazi mu meeting eno yabaddemu ne Museveni kennyini Abel Kandiho Charles Peter Mayiga Muhoozi Kanyerugaba Peter Lokech ne basalawo okumaliriza Cyprian Kizito Lwanga bwe bamaze okukkiriziganya mu meeting zino Charles Peter Mayiga ne Kazimba Mugalu tebaganye kukolera wamu musimu guno era nga mu meeting eno yabadde mu Charles Peter Mayiga Kazimba Mugalu Janet Kembabazi Museveni kennyini Peter Lokech Muhoozi Kanyerugaba Abel Kandiho mu meeting eno babeera mu bulungi nnyo okumaliriza enteekateeka y'okuwa obutwa era ne basaba Charles Peter Mayiga ne muganda wange mu kika kye kimu Kazimba Mugalu fene tuddira mpindi nga bagenda kufuna abaana abagendo abali ku lusegere nnyo olw'omugenzi Lwanga babakozese okuwa omugenzi obutwa mu kino abantu bano babafunye era kyaki y'abakatuliki temunoonya baani abasse Museveni yasse Lwanga ng'akozesa abaweereza abadde baweereza Archbishop Lwanga meeting eno lwawedde bazzeemu ne bakola enteekateeka okuba nti bamaliriza omugenzi ono ng'ennaku z'omwezi 2 enkeera y'olunaku olulala njala bategeeza officially ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna abantu bano abasatu bazzeemu ne bameetinga abalenzi bano ne babawa ebyokukozesa bulungi nnyo ebigenda okukozesebwa okuggyawo Archbishop Lwanga abalenzi bano be bamu ku bantu abawadde obutwa omugenzi kati Archbishop Lwanga omugenzi Lwanga ono omugenzi bamwogerako kibi Lwanga ono kunaku kwenako z'omwezi 2 ku ssaawa 4 zennyini ez'akawungeezi ng'amaze okutambuza ekkubo ly'omusalaba abalenzi bano abaweereddwa mission bagituukiriza Lwanga bamuwa obutwa ku ssaawa 4 zennyini eza Uganda kunaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna bamuwa obutwa bamala omuwa obutwa bakubira babbosi baabwe immediate boss baabwe ne babategeeza nti fe ogwaffe tugukoze ogw'okumala okuwa omukulu ono butwa bayinfominga ebitongole byonna ebyokwerinda ne babinfominga nti bamaze okumuwa obutwa ne byetegeka okuwulira amawulire amatukuvu okuva bo ge baali baagala
Sawa zadde ziwera 5 n'ekitundu zennyini ez'ekiro. Amawulire gafuluma ng'era abalenzi bano bakonfaminga eri mu 7 Janet Charles Peter Mayiga ne Kazimba Muyiga ne Kazimba Mugalu nti omulimu gwa bagumaliriza ogw'okugyawo Dr. Sepirian Kizito Lwanga era Museveni n'ategeeza ebitongole by'okwerinda ne State House batera batandika okudeployinga ng'obudde bukyali okwewala embeera eyinza okuddirira. Jala bategeeza okutowa mwedda ku ssaawa 4 ez'ekiro ennaku z'omwezi 2 ku ssaawa 5 n'ekitundu Dokita yabadde amaze okuzikirira. Era abavubuka bano ne bategeeza bakama baabwe abali okumpi nti omusajja amaze oku Monsonyi wemu. Ku ssaawa 5 n'ekitundu bo ne bamala okutegeeza bakama baabwe nti omulimu ogwatumiddwa guwedde era omuntu mufu. Abantu abategeezeddwa ku ssimu ku lukomo nti omulimu gwabwe gwabatuma guwedde kwaddeko Kazimba Mugalu yafunye information ku ssaawa 5 n'ekitundu. Wepo Charles Peter Mayiga ebitongole by'okwerinda ne State House. Abalabye obujulizi obuze ku social media mwabulabirye eddala nga ne WhatsApp za State House nawe by'okwerinda basanyufu nnyo olw'omulimu gwakoleddwa kubanga era mwakirabyeko nga neyeeyita Dokita oba panel secretary mu kitongole eky'ebyobulamu Dr. Ita Dr. Natwine mu WhatsApp group zaabwe nga bali mu jubilations oba bali mu kucelebratinga oba okusanyuka nti Dokita ajjiddwawo. Mayiga lwamutegeezeddwa Kazimba Mugalu Iso Semwai ne Eso bategeezeddwako n'obagamba bakole immediate deployment. Wano ne wavudde okusalako ekereziya y'Lubaga basirikale abadde mu ngoye za bulijjo nga tebategerekeka. Ne balumba ennyumba y'omugenzi n'amaka gaabwe n'ab'eŋŋanda bonna ne babasalako obutabaako kikikolebwa kubanga badde basobola okusasamaza eggwanga. Ekyo bwe kyawedde ku ssaawa 6 gwennyini ogw'ekiro kiba kitegeeza twayingidde olunaku ng'ennaku z'omwezi 3. Ebitongole byonna Iso Semwai bonna ne State House ne bakkiriziganya okudeployinga amagye wonna n'obutabaako okukkiriza muntu yenna asemberera mulambo guno okuggyako botek nga over nga bakole bye baagala okukola nga tewali bakubye ku mukono. Ne bategeeza empapula zonna ne TV stations mu Uganda okuzitegeeza kye balina okupublishinga era bwe bwakedde olunaku kw'olwennyini nga z'omwezi 3 ne balangirira nti Dr. Sepirian Kizito Lwanga yafudde. Era mu bantu abayogedde ebigambo bye mwawuliddeko nga byogera naye nga bano badde mu lukwo olutta omusajja ono mwe babadde Kazimba Mugalu mwadde Wasanya Charles Peter Mayiga Kalooli kasajja gwoli kabi. Kyokka nga mu meeting ezasooka okutta omusajja ono wali bulu nenzija n'entaasa omusajja ne mugaba agenda kutta naye nga akasajja kano kasomera ku ssente za kereziya era kamaze ne kakutta. Kutegeeza ebitongole by'okwerinda byonna ne bakola deployment okusalako wonna. Mu kino ekisinga okunkwasa ennaku kwe kukwata omulambo gw'omugenzi ogenda ogukolirako ebintu bya wongo Mama Fina nga guli mu kikolwa kino. Mulambo guno bagubbye ne bagutwala njagala omusisita oba father yenna oba ekitongole kyonna ekikwasaganya oba ekitereke olyo ne batereka emirambo bambulira ku lwajjo olw'okire kyakesiza olw'omukaaga oba omulambo gwa dokita balina ebagulabyeko wonna ewantu. Era postmortem etegekebwa wetaba ya cardiac arrest egenda kubeera ya COVID-19 kubanga tebajja babulya kikyamuse. Naye mu bantu abamanyi badde bategedde ku lukwe luno omukyala n'abakooba olukwe luno alumanyiiko. Olw'ensonga nabagamba emabegako gye buvuddeko ne mbagamba buli mukungu yenna munnaddi n'abantu mwenna ab'enkana mumulekerawo okulya ku mikolo n'okunywa ekintu kyonna ku mikolo.
nafunye information endaga nti Judith Nabakoba yakyankalanyiza abantu abakyala ba Mothers Unions enamirembe mu joint meeting yabaddewo nga n'omugenzi tannafa nga agenda kufa ekiro nti Mothers Union yabadde tegesa amazzi agaayo agabagenyi. Judith Nabakoba najjawo amazzi ng'akozesa abasirikale be ne bateekawo amazzi agadde gatetali matuufu aganywereddwa abantu bonna abadde ku mukolo ogwo. Judith Nabakoba kikyoyagala. Ate nga nafunye interenda ganti Judith Nabakoba n'abantu abamba mu NRM omutambuzi obutobuddala mu diaspora okutta bannayuganda. Nkimanyi era nategeezeddwako nti n'obwange buleka bwabuteeseteese nabagamba nze bwe muyinza okuba munda wano ku TV ne mumpita muntu wa bulijjo. Yes, ndi muntu wa bulijjo naye sirinzekka. Sirinzekka oyinza okundaba wano nga njogera nga goloza nti ndinzekka. Katonda yampanga ku nsi kuno n'ampa abazadde bange ne bambutuza ne mbeerawo. Katonda akyankuuma. Bazadde bange Katonda be yajjula bakyankuuma ne bajjajja bange bakyankuuma. Kyovula nti nfuna information ey'omujjirira ku bukiibula bwe kyobadde bugenda okuntuukako. Era njala okwebaza Katonda okuba nti ampangaaziza takyampangaza. Njabbawa information.